Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Bangi ku bantu abaliko obulemu abalekebwa emabega abasosolebwa olw'ekikula kyabwe ekibaleetera okulowooza nti si ba mugaso era tebalina kye basobola kwekolerera okufuna obugagga. Guno nno si bwe guli bwe kituuka ku Nicholas James Vujicic nti newankubadde talina mikono yadde amagulu asobodde okwekolerera era eby'obugagga by'alina bibalirirwamu $5 5,000 nga muzaffe eza wano ke kawumbi kamu n'obukadde 750. Zino azijja mu bitundu eby'enjawulo era mu bintu eby'enjawulo omuli ebitabo bya zaawandiise ebirimu amagezi ebirimu ebigambo ebirungi nga buli ayagala okugula ekitabo kino asooka kusasula okukifuna. Enkuŋŋaana ez'enjawulo zazzaakolanga muno abantu bamuweeramu ensimbi olw'ebigambo bye ebirungi. Firimu zazzaazannya wamu n'ennyimba z'ayimba nazaazifunyemu omuliri gw'ensimbi oguwera olw'okuba mukugu mu kubala ebitabo era nga muno alinamu diguli 2. Kampuni nnyingi ezimuyita okumwebuuzaako singa wabeerawo obwetaavu. Nicholas James Vujicic alina emmotoka eziwera nga zino okusinga zivugibwa mukyala we era ng'alina ennyumba amakula kw'okomya amaaso. Y'omu ku lukalala lw'abannagagga aboogeza abalungi era abazannyi ba firimu kayingo. Toddawo okwetuulako olw'okuba ng'olina obulemu. Funa ky'okola osobole okwebbulula munnawo okeerawo obwavu. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.